Wow, akaimba ka Jonathan and Marisa bagamba nti I am no longer slave. Dakika ziri mwenda zisekisa musanvu no program omuwangu sitawanika lero ojja kukkiriza enzaali wala musajja yajjula omwoyo musumba gye ajja kubeera wenkya anyway naye mukama tukoze bulungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe naye nga tanaba kugenda maaso njala kujuliza program ene kutuusibwako bannaffe aba Prosper Junior School abasangibwa e Nabweru South. Bano bannaffe basomero ya primary livya ddala ku nursery okutuuka ddala ku primary esemba bakwasa abaana tojja kwejjusa balina ebyokuzanyisa bingi abaana bagenda mu swimming n'olwekyo mukwano kikole bakwasa abaana naye nga ajja kujjukiza ku somero lyaffe erya secondary erya Midland Parents Academy basangibwa Kawoto Kajansi somero lya senior esooka paka ku senior ey'omukaaga ate nga lyabwana balizi osomesa amasomo ga arts ssaako ne sciences omusingi gwa bulokole ate nga omuyizi alina byafunirako ku bwereere mutwalo 54 omuyizi afunirako omufalisa ebitabo peeni uniformu eddagala ly'amannyo eddagala ly'engatto sabbuuni ayoza sanitary pads eri abawala ebikopo ne sowaani. Mukama mulungi so ogenda kukwata omwana omutwala eyo so nga ate oluyanirizibwa mu youth conference bagenda omusumba Joseph Sekisaka n'abasumba bonna aba Eden Miracle Center wamu n'abaweereza b'abavubuka bakuyita bayita abavubuka mwenna mu olukuŋŋaana luno omune lwatandise ennaku z'omwezi nga 2 lugenda kukomekeza ennaku z'omwezi nga 27 wali ku kanisa ya Eden Miracle Center Katale Nalumunye Jomayi. Buli lunaku lugenda kuba luva ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10 ez'akawungezi. Omuzadde weereza omwana n'okuviira ddala ku myaka 13 okudda waggulu mwenna muyitibwa mulamwa guli mu Yokaana 8:32 era mulete mutegeere nga amazima n'amazima gali bafuula ebeddembe. Jangu osomesebwe ofune amagezi osumulule wamu n'okumanya Katonda kye yakutondera nga omuvubuka. Okwewandisa kwa $5 kuba ku nooti 776 emu nooti 9299 oba nooti 752 emu nooti 9299. Okay, ebisigala nja kutegeeza waddakaawo njagala tusikeko wali tugende mu maaso mwenna abasindika message nziraba mwewale kubanga musiima abasiima mukama bw'omukisa ogw'amaanyi. Ssebo taata wanyiso tulina we tukomyawo nga osumba awo njagala tutandikire otubuulire ogenda kututambuza okutuusa we tunaatuuka wano yakati sooka otubuulira tukome wali ngaosumba wadde otubuulira ku buweereza bwekomera ngayo obuba abantu tebaleetayo ku mimonde tebaleeta so ogenda kubanga otubuulira nga bwe nagambye nti Yesu bw'atulokola takoma kutulokola bulokozi kwokka naye atuteeka mu buweereza. Bwe nalokoka Yesu yankola bulungi era tiyandeka kyekimu nanteeka mu buweereza. Nagambye nti nentandikira mu buweereza bw'okukulembera mu ddoomu gye twatusulamu eyo gye natandikira nenzijja nga mpeereza. Ekiseera ne kituuka nenjawulibwa okubeera omusumba nga bwe nagambye nti tebiba byangu naye Yesu atuwa ekisa era nakulembera
Mukama nanyamba okubeera nga atenzizaamu bannanga amaanyi n'okubasumba mu kisa kya Katonda n'abatali balokole bokka, kubanga ng'omusumba bantu bangi booba olina okubeera ng'oyogera nabo bangi baba balindiridde ansi okuva gy'oli bajja ne bakwebuuzaako. Kale nembeera nga nsumba ate nga tuyambibwako n'abasumba abava ebweru bangi abakyalira amakanisa nga tubabuulira ebimu ku bizibu byaffe byetusanga ng'abasibe, ne batuyambako ebiba bisobose, ebiba tebisobose ne batusabira. Mukama n'agenda nga atuyamba kubanga wabeerawo bangi ababa bakyali ku limandi, Mukama we n'abayamba ne basumululwa. Ebizibu by'abasibe awo maybe wenjagala oleke kubuuka. Ebizibu by'abasibe biki ebizibu ebimu bibira ku basibe ng'ogyeko kuba nti bali mu kkomera, kubanga ogaye nti abamu ebisoboka biyambibwa, abantu beebi bandyagadde okumanya ebizibu ebibeera ku basibe. Anti kati abamu wabeerayo abamu nga bakyali ku limandi nga babeera oluusi beetaaga okweyimirirwa naye nga tebalina babeeyimirira. Kati kiregeeza nti abasumba bwe bajja ne babasabira, Mukama n'abayamba nti ne waba talina amweyimirira agenda mu kooti n'emuta okuyita mu kisa kya Yesu, kubanga bangi balokoka ne bakkiriza Yesu n'abalokola. Kati ne bino ebiba bisoboka nabyo ne babeera nga babitukolerako, kubanga bwe bajja batuleetera engoye. Kati wabeerayo omusibe ng'oluusi abantu bali wala, luusi tebalina busobozi, kati batuleetera engoye ne batuwa, ne batuleetera sabbuuni, eddagala ly'amannyo, ebizigo, ne bibeera nga bitukola bulungi era nga bituyamba mu bulamu bwaffe. Kale naffe ng'abasumba ne tubeera nga kwegamba twanguyirwa okubeera nga tusumba abantu abalina essuubi nti ayinza okuba nga eyalekebwawo naye Yesu bw'aleeta abasumba abeera talekeddwawo. Kale Mukama nange nampa ekisa mu bbanga eryo lye namala nga nsumba paka ekiseera bwe kyatuuka, Mukama nanyamba nensaavinga, ekibonerezo kyange kyali kyampeebwa nenkimaliriza era nensumululwa omwaka oguwedde. Era makanisa mangi agatukyalira oba amakanisa mangi ebbanga lyemmazeeyo mukomera mangi agaali gatukyalira, naye nebaza nnyo obuweereza bwa Mutundwe Christian Fellowship nti batandika okubeera nga bajja mukomera gye nali ne batubuulira ekigambo kya Katonda, ne batuzaamu essuubi, ne batuleetera n'ebikozesebwa mu kkanisa, kubanga ab'Emutundwe baatuwa omuzindaalo ne tubeera nga tusobola okubuulira enjiri ku muzindaalo. Batuleetera ne ssente, ntubeera nga tusobola okugulamu entebe ezituulwako n'ebirala bingi. Okay, kati wano nga muli mu komera ab'Emutundwe bajjayo kumala bbanga ki? Kati nze we nagendera eyo ekitala Prison Farm natandika okubalaba nga bajjayo okuva mu 2015 paka we naviirayo nga bajja nga bajja buli mwezi, nga bajja emirundi 2 buli lwakuna. Bwebajja olwokuna olwa wiiki esooka mu mwezi, ne bakomawo olwokuna olwa wiiki esembayo mu mwezi. Kale mu kkanisa zonna nti
zaali nyingi kubanga makanisa mangi agakyalira amakomera, naye nze nasaba Katonda nenga Mukama mpa ekisa ondage ekkanisa gyemba nina okgenda. Nempulira munda munze nga nina kujja Mutundwe, era nabuulirako ku musumba ow'Emityana yali atusumba ng'ate ne wanajjawo Mutundwe, ne muganze mpulira nga omutima gwange guŋŋamba bwe mba mukomera ngende Mutundwe. N'agamba kale, najja n'ayogerako ne maama mukyala musumba, era ne bagamba nti abo n'oba omazeeko ojje. Wagenda okyogera ng'okyabulayo ebbanga? Esebo. Wali ola ebbanga ki? Nali mbulayo ebbanga ndowooza lya myezi nga 6 okukibagamba. Kati ekiseera ne kituuka. Awo kanjagala okubuuzaamu nansonyiwa katono. Wayogedde wali otawanyizibwa nnyo enjaga wagitanga wakalokoka olokokedde mukomera n'omwenge waguvirako awo. Tewaddamu kufuna aje ebinywa. Ate ekyabakyala awo enjagala otukomeza okubanga otuddusizza aji y'abakyala y'okuba n'abakyala yali yaggwaawo, era Yesu bwe yandokola byonna nembyenenya, era Yesu nansumulula, era sikyakirowoozaako ekyo. Okuva ng'oli mukomera? Bwe natuuka mukomera nga bwe nagambye nti nalokoka, Yesu nampa ekisa, nentegeera amazima, ne tusomesebwa bingi, ne neegayirira Katonda nansumulula, era okuva olwo ebyo byonna sikyalina wadde ekirowoozo kyonna okidda mu bintu bwe bityo. Ssebo. Okay. Kale katuyongereyo, watu kyatugamba kati nga bwe nkugambye nti nababuulira ng'ebulayo emyezi nga 6. Ekiseera kyange kyatuuka ne kiggwako, ne bansumulula, ne mbeera wa ddembe, ne bansiibula ne bampa n'ekipapula kyange, era ne ntambula ne nzija Mutundwe, ne bannyaniriza era ne bankola bulungi. Bw'otuuka Mutundwe watuukira kwani? Bwe nali nga nvaayo eri mukomera, nakuba essimu nga nkubira Musumba Daudi avunaanyizibwa ku by'amakomera. Naŋŋamba nzije, era bwe natuuka ne ntuukira ku reception ne mbuuza, ne baŋŋamba nti mu budde obwo teyaliiwo, ne baŋŋamba mulinde, ne mulinda paka we yajja n'antuusa mu mikono gya maama mukyala Musumba, nannyaniriza, ne bankola bulungi, era nembeerawo. Okyajjukira date gye bakuterako? Eyo omwezi gwe naviirayo. Date olunaku kuba nti navaayo olwali lwa 6? Navaayo olunaku lwali lwa 6, ennaku z'omwezi nga 1 December. Omwaka oguwedde. Wow. Era lwennyini lwafuluma watuukira wano? Era we lwafuluma kuba nafuluma essaawa nga 6, era ndowooza zaagenda okuwera ssaawa 9 nga ndi wano. Olwo bakutawako transport? Bakuwa ssebo. Bakuwa transport akutuusa ewammwe. Essebo. Ne ntuukira wano, era nga bwe gambye nti maama yankola bulungi, nannyaniriza, yantwala ne mu kyaki, ne bannyaniriza, era n'ababuulira ebbanga lye mmaze mukomera, ne bakola omulimu munene, ne bampa ku ssente, ne bansondera ssente, ne bampa amasimu
kuba bampa essimu 3. Wow. Ne bampa ne ssente, ne bampa engoye, era abantu bangi baleeta ebintu, si kwololoka lwennyini lwe maama lwe yanyanjula mu kkanisa, naye abantu basigala baleeta. Basigala baleeta, era ne bankola bulungi, n'engulumiza Katonda kubeera nti yabakozesa ne bangabira ebintu. Era maama n'aŋŋamba nti balina okuntwala paka mu kyalo. Era bankwasa Musumba Daudi, Musumba Jaase, waliwo awo n'abalala besita bakwata bulungi panya gaabwe, kuba bantwala abantu 5. Ne bantwala paka mu kyalo, ne batwaniriza, ne basanyuka nnyo olw'ebbanga lye nali mazeeyo, ne bagulumiza Katonda. Olwo bakutwala mu kyalo kyawa? Nakaseke. Nakasongola. Nakaseke. Eri Nakasongola nali mpangisa bupangisa. Nali siinaayo poloti. Kati omukyala gwe waleka nga bakusibye, teyajja mu kkomera yadde okulaba? Yajjayo nga naakaliyingira. Yajjayo okumala ebbanga nga lya mwaka gumu, n'amala n'atendewalirwa, n'agenda n'ayiya obulamu. Era bwe nali mu kkomera ne mpulira nti yagenda, nange ne ŋŋamba tewali kyakkola, kino kizibu kyantuukako. Amawulire wagategera otya nti yagenda? Waliwo abajjanga ne bankyalira, ne bambuulira. Kati ne ŋŋamba waddembe, kuba kino kiri ku bulamu bwange, ate bankwata, sobola kuvayo nga simazeeko kibonerezo kyange, nembeera nga musabira. Era ne bwe nawulira nti bamuwasa, era saakifunamu nnyo obuzibu, nasigala musabira ne ŋŋamba ekyo bwe kityo bwe kyali, Mukama abeere ng'amuwa omukisa. Era bwe nafuluma, nga bwe gaye nti abasumba bantwala paka waka, abawaka ne batwaniriza, omusumba ne bakomawo, era ne banyaniriza bulungi ab'oku kitundu, ne bagulumiza Katonda, nga nange ngulumiza Katonda nga mbawa obujulizi Yesu byankoledde, nti nagenda mu kkomera nga siri mulokole, Yesu gye yansanga n'andokola, ne mbabuulira ebirungi byankoledde mu bbanga eryo, kubanga nagenda ovayo nga mmazeeko emyaka nga sina gwe mpuliziganya naye ku kyalo wadde abawaka, kuba omanye engeri gye batukyusakyusa abasibe. Kati baali bamanyidde eri, kati bwe bankyusa ne banziza awalala enekitalya. Kati ne babeera nga banoonyaako nga tebandaba. Ate nange essimu nali saazitereka bulungi, obupapula ne bukola ki, ne bumbulako. Naye baasanyuka nga bandabyeko, era ne bagulumiza Katonda, n'olwaleero bakyagulumiza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weewaawo, njagala kuwumulamuko Katonda watuliza. Tugenda kubengera kukomawo tusike okuvaawo, then ate tumalize akasembayo. Oluvannyuma abatuliza bajja kubabuuze ku bibuuzo, bannakibabuuza, then tubeere ate nga naffe tufundikira. Katukomawo tovaawo, oli ku programu Omwangu Sitawanika, nange Chairman Rodney Musajja yajjula omwoyo. Owuliriza 98 Katonnyeza musanvu MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo.